Bannayuganda balabuddwa okukomya okutulugunya abaliko obulemu ko n'abo ababajjako omukwano nga tebeesaliddeewo nti oyo yenna akikola abaziza musango. Kuubi James munnamateeka bw'abadde asomesa abaliko obulemu eddembe lyabwe agamba nti omuntu yenna nga kitonde kya mukazi kabe ng'aliko obulemu singa avaayo n'atyoboolebwa eddembe lye oba okumuggisaamu olubuto amateeka gakola kye kimu. Twali twawamba okusalawo kwabwe nga ffe tubasalirawo. Akati osanga omwana aliko obulemu nga talina kizibu ku mutwe nti oba tasobola kusalawo. Naye lwakuba aliko obulemu, famire wemanya nti aliko obulemu neegana omulemesa okufumbirwa waliwo ayagala amuwase. Famire wekimanya nti ono aliko obulemu yafunye olubuto n'erumuggisaamu kifuba, abortion kifuba, nga beekweka mu bintu ebimu ebitali bya buntu. Nakiyimba Faith atwala ebyobulamu mu Masaka Rural ategeeza nti gavumenti egezezaako okulaba nga baliko obulemu basoosowazibwa mu byobulamu okusingako. Ne kati ng'enkola bwe zeebaawo nti gy'emiramu egibeerawo nti ku bantu bonna bwe baba bateekerateekera nabo bateekebwateekebwa. Gamba nga we banaayita atasobola kulinnya madaala we banaayisa akagaali kati enzimba empya obutuufu ebyo weebiri. Maberi Musa atwala ebyobulamu mu Masaka City yeeyamye okuyamba abaliko obulemu okufuna obwenkanya. Naye pulogulaamu eno gye twasaba nga tuyisa wamu ne ADIFA okulaba nti tufunayo kuba ba clinicians abasobola okuba nga bafuna training mu sign language. Mugumya Bruno kansala w'abaliko obulemu ku disitulikiti y'e Masaka Rural alambuludde okusomoozebwa kwe bayitamu. Abaliko obulemu badde n'okusomoozebwa emabega okuviira ddala emabega nga gye babeera mu magombola gaabwe oba mu byalo nga beetya ekintu ng'ekyo pulojekiti wejja tebasobola gyenyigiramu eya gavumenti kale ng'oli abeeraawo nga yeenyooma naawe abamu abakyali mu bazadde nga n'abazadde aga nti afe ate banaatunulamu banaakola batya. Bo abakulembeze b'abaliko obulemu ne be batwala batubuulidde bye bazudde mu bannaabwe era ne balaga engeri gye bagenda okuganyulwamu mu by'enkulaakulana. Kwe kulaba nga abantu abaliko obulemu beenyigira mu nteekateeka za gavumenti ez'ebyenkulaakulana awamu n'ez'ebyobulamu mpozi k'ogatta n'okulaba nti ba duty bearers oba ba service providers abo bennyini abalina obuvunaanyizibwa okugaba services ezo batulabawo. Muyingire mu bibiina musobole okulaba nti mufuna ssente zino. PDM eyamba bulungi ate gwe ng'omuntu aliko obulemu olina ebintu by'okola kati bw'oba olina by'okola kitegeeza weetaagamu ssente zino zigenda okuyamba okugula ebikozesebwa ng'ebigimusa. So aliko obulemu ku ssaawa eno bw'alaba obubaka buno n'ayanguwa mangu n'agenda n'agamba nze njagala parish chief endagamuntu yange yiino bizinesi gye ngenda okukola yiino ndi mu kulima njagala ssente za parish model. Tekimwetaagisa kubeera nti wa Masaka City wabula amawulire asobola okuba nga gajje ku Masaka City oba Masaka District pulogulaamu eno gye tubadde tutambuze. Oba n'ekikwataganya ne bannaffe abatayogera bakaluubirizibwa nnyo nga bagenze mu malwaliro kuba tewaliyo asobola kuvvuunuka naye ogenda okwesanga omusawo amugambe nti mumuwe panado. Byamukisa Ronald, Salt TV, Omunnyo.